Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa musanvu omwaka 2026 lunaku lwakutaano mu ngeri ey'enjawulo. Lunaku olwaleero programu gizungirizi nze Kagogwe Fulgencio Peterson atuddewo okulaba nti enteekateeka zonna zitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Ampuliriza nkwaniriza nnyo era nkubuuzako nawe osinza okuba nga owuliriza mu kadde kano ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi, nawe atuwuliriza ng'osinziira ku 10.7 Radio 7 mu bitundu eby'Ebunyoro erirwaka ly'abayigikkulu ba Kabaleega, ate era naawe atuwuliriza ng'osinziira ku 12.7 Radio 8 ewoma mu bitundu bya Greater Masaka. Kwaniriza nnyo mu programu ekizungirizi tuli ffenna okutuukira ddala ku ssaawa zigenda kubeera 5 nga twogera ensonga ez'enjawulo ddala. Kale nno abafunye ebizibu eby'enjawulo okusoomoozebwa okutali kumu mwenna tubasaasidde nnyo namu naddala abo abafiiriddwa abantu mu ngeri ez'enjawulo. Naawe afunye ebizibu ebirala gamba ng'okulwaza muli mu malwaliro mufuna bujjanjabi, tusaba Katonda abasuuse muddeyo musinkana abantu bammwe. Kale nno nammwe abafunye ebirungi mwenna tubibalizaako Katonda olw'ebyo byonna bye mutuuseeko munaddala mu kiseera kino nga waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo boolyawo mu maka gye muwangaalira n'ebirala byonna. Nze Kagogwe Fulgencio Peterson tuli wano mu ngeri ey'enjawulo boolyawo tali ya bulijjo nga bwe tutambula, naye tuzze okubaako ensonga ey'enjawulo gye tutuusa eri eggwanga ate n'okuba nti tutangaaza n'okumalawo ebyo ebyaliwo. Twali wano ng'ennaku z'omwezi zaali 2 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu omwaka guno 2026. Waliwo programu yakolebwa nze kennyini kamwe koogera mu programu ekizungirizi ennaku z'omwezi ze nkutegeezezza waggulu nga 2 omwezi ogw'omusanvu. Programu eyo yalimu ebigambo oboolyawo ebyayitira nga tebiwooma, nga si birungi eri eggwanga era nga si birungi eri abantu betwayo amannya agawulikika mu programu eyo. So olunaku olwaleero tuli wano okwetonda y'ensonga enkulu etuleese wano. Olunaku olwaleero tuli wano olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 okwetonda ku bigambo ebyayogerwa mu programu ekizungirizi eyakolebwa nze kennyini kamwe koogera Kagogwe Fulgencio Peterson, kyokka ng'era nalinamu omugenyi eyayogera ebigambo ebyo. Omugenyi oyo yali kanso munnamateeka era munnamawulire omutendeke kanso Gideon Tugume, atera okweyita omuwejjere n'agattako n'erinnya eddala erya Gasiya. So olunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 2 yayogera ebigambo ebitaawooma. Ffe nga Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 tetukkiririza mu bigambo ebityoboola, ebirengezza, era tetukkiririza mu kuweebuula na kumalamu kitiibwa kya muntu yenna, munnayuganda yenna. Y'ensonga lwaki tuli wano okulaba nti twetondera eggwanga, twetondera bonna be twakosa mu programu eyo be tugenda okubuulira. Era nga Radio 4 tetukkiririza mu kunafuya wadde okusiga obukyayi wadde okwogera ebigambo ebiyinza okuleetera omulala okuba nga akosebwa oba nga bamuyisa mu ngeri yonna etanyuma. So y'ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero, era ne muganda waffe kanso Gideon Tugume tuli naye wano agenda kuba atuusa okwetonda kwe, naye njagadde nsooke nti nga nze Kagogwe Fulgencio Peterson njagala okutuusa okwetonda ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 ebigambo byonna ebyayogerwa ne biyitira ku mpewo eno. Twetonda si kyo ekyali ekigendererwa okulumya oba okutyoboola oba okuweebuula omuntu yenna, tekyali kigendererwa kyaffe, wabula tusaba okwetonda eri eggwanga lyonna. Twetonda eri General Muhoozi Rugaba kubanga ebigambo ebyo byali bituukira ddala direct ku linnya lye ne famire ye
twetonda nga Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 olw'ebigambo ebyo ebitali birungi, ebitaliko obukakafu, ebitaliko mutwe n'amagulu, ebyayogerwa ku mpewo wano, twetonda nnyo nnyini ddala. Kiddamu nti tetukkiririza mu kuweebuula, mu kutyoboola, wadde okusiga obukyayi eri omuntu yenna. Tetutambulira mu mbeera eyo, wabula tugenderera okulaba nti eggwanga lifuna ekyo ekituufu ekyetaaga okuba nti Munnayuganda kiina kye kimwongerako mu mbeera ze ez'obulamu n'ebirala byonna. So n'olw'ensonga eyo tumenyawo ebigambo ebyo nga Radio 4 tekyali kigendererwa kyaffe kulumya muntu yenna, wadde okusiga obukyayi eri omuntu yenna, wadde okuteekawo enjawukana, wadde tetwalina kigendererwa kibi kyonna nga Radio 4. So n'olw'ensonga eyo programu eyo tugyetondera nnyo nnyini ddala. Ne Gideon Tugume alina akadde okumenyawo ebigambo byayogera n'okubyenenyeza n'okwetonda eri bonna abaakosebwa olw'ebigambo byayogera ng'asinzira wano ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 ensunsuzi. Yes, nga bwe nkutegeezezza nti nga Radio 4 nga nze Kagogwe Fulgencio Peterson twetondera General MK, twetonda eri family ya General MK olw'ebigambo ebyo ebyayogerwa. Njagala okuyita muganda wange Kanso Gideon Tugume munnamawulire, sebo oyogereko eri eggwanga n'okumenyaamenya mu nsonga nga bwe zitembeese okuva waggulu, ati naawe ensi ekuwulire ku nsonga ezo. Abatuwuliriza abalungi basibo ne banyabo mbalamusiza nti mwasuze mutya, mwebale gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale kuweereza abafunye ebirungi, Mukama yeebale, ate abayita mu mbeera etali nnungi Mukama abasaasire okubanga nammwe musobola okubaako we mutuuka embeera bw'etambula. Amanya agange nze Gideon Tugume Gasiya, muzukulu wa Andrea Gakyalo okuva Emijera, Kakuru Town Council, Hama County, Ntunga mu district. Oli bulungi sebo? Ndi bulungi. Weewaawo. Ndi bulungi. Ndi bulungi, nsanyusa okubanga ndi wano, naye njagala onzikirize nsooke mbeeko bentumira, ndudde okubatumira. Tumira? Njagala okutumirako abantu abatukuuma bakoze bulungi omulimu gw'amaanyi. Aba security? Aba security. Eyeggwanga? Eyeggwanga. Weewaawo. Tandikira ku General MK. Tuwebali. Ekintu kikwasaganyiza bulungi. Ebintu yadde bigira bwe biti nemba ngayogera ebikola kina nga lazima sima byokola. Jambo sa njenda museeko kuba jati bakomanda ba jati ndimwebale emirimu, bakomanda ba SFC ndimwebale emirimu, commanders of CMI mwebale emirimu, bakomanda bonna ba amagye ne police mukola omulimu gw'amaanyi. So njagala mwenna kubatumirako nankambuuzeko afanda basi byakagaba IGP sabaduumizi wa polisi ya Uganda. Yes, nange mutumidde. Weewaawo. Nange mutumidde nnyo n'omwogezi. Omwogezi oyo omwogezi afande Lusoke nyo Kituuma nyo mukwano gwo nyo ate ne afande Kuraije n'oli munne waliwo munnaawo amuddira wakiikaawo waki waliwo noono wa crime intelligence bonna mikono gyaffe general Damulira gye bali eyo bali general mwenna mbatumidde nnyo Neto Magambo bonna mbatumidde nnyo bakama bange nti mbalamusiza abasebo ne banyabo, era njagala onzikirize ndamuseeko ku Dr. Baramu Barugala sebo mukama wange nti webale kubanga onzikiriza ate okukomawo okubaako byentangaaza actually n'okwetonda sebo neeyanziza ensonga eyo. Mwenna mbatumidde mwenna tulina abasekretary general ba NRM, tulina abagenerals abalala bangi abatubeereddewo, ate ne muzeeyi yennyini by the way muzeeyi tumutumidde era tusaasira maama obulwadde tuba nange alabye naye muzeeyi gyali mulamu ne family tubatumidde nnyo. Okay. Ebigambo ebyayogerwa ng'ennaku z'omwezi 2 gwe wennyini bye wayogera ennaku z'omwezi 2 omwezi kuno obijjukira? Mbijjukira bulungi. Bye bituleese wano. Kituufu. Njagala Peterson onzikirize neetonde. Neetonde, I apologize to General Muhoozi, his family, first family, Muzeeyi and Mama, for what I ought doubt bigambo bye nayogera, era neetondere
owekitiibwa Baramu netondere n'abalala bonna bekyakosa kubanga bangi kyabakosa. Nakabeera mu mawulire emyaka 25 nga mpeereza mu mawulire, naye mu myaka 25 mbadde sifunangako ekintu bwe kiti. Mu myaka eyo gyonna mbadde mwegendereza, naye ku luno naseerera. Omuntu oseerera n'oseerera oluusi n'ogwa, oluusi n'osikayo omukono, oluusi n'okola otya. Naseerera nenjogera ebigambo ebitaali birungi ebyensimatu. Tekyali kigenderwa kyange okugamba nti njogere ku General MK. Actually nze am his supporter, era tikigenda ngaho nengamba nti nze njagala kumukosa oba kukosa muzeeyi, kubanga ne muzeeyi ndi supporter we. Ojjukira wano mu campaign ze nakolanga campaign eza muzeeyi. Wagenda ne ku final lale kololo. Era nafunirayo obuzibu ku final lale kololo nga ndi naye wonna mu support nze ebbanga lyonna mbadde naye. Kati kwegamba waliwo oluusi kikusumatuka n'osanga nga okoze eki ng'oyogedde ne kiba nga ne kikuleeteramu obuzibu, ate oluusi ne kikosa oyo gw'otandibadde ng'okola ki. So fe aboogedde okumala ebbanga eryo lyonna nga sikosanga muntu yenna ne kibeera bwe kiti, nsaba mu nsonyiwe ku mbeera eyo. Sitera nnyo n'okwetonda nze omuwejjere, nze tukumbe seetonda seetonda, naye olaba neetonzi omanya nti embeera ddala mu butuufu naawe okwatiddwako kikunyiga n'owulira nga kikunyize. Muli weekuye mukuto kino nebye nayogera noga nti bannange naye ng'ekyamazima kyo kiri nti saagenderera kunyiza General Muhoozi, saagenderera kunyiza First Family, n'ebigambo bingi bye mbadde njogera okuva emabega mu butambo obw'enjawulo, naye nga tebanyiiga kubanga tekyali nnyo kyamaanyi nga kino. Naye kino kyajjanga ne kibeera nga kyamaanyi. So njagala kubasaba mwenna abatuwuliriza basebo ne banyabo abalungi abawulira Oluganda nti nze sigendererangako okunyiiza omuntu oba okwagala oba kukola ki, ate sandi kikoze ate nenkikolera ku radio ya Dr. Baramu kyandibadde kirala, nenzija ku radio 4 ate nenjogera ebyagala okukola nebo yandibadde endala. Anyway naye eno eri special nti ddala definitely sandi kikoze mwebyo kubanga Dr. Baramu muwa ekitiibwa, radio njiwa ekitiibwa, n'abakozi baayo bamanagers bonna mawa ekitiibwa. So generally I'm sorry, I'm extremely sorry. I apologize ku koyo yenna yonna gwe kyakosa, era ekyo njagala kiveewo kikomaawo. Ndi mukristaayo mwangulikaani, bw'osaba okusonyiyibwa Mukama akusonyiwa, ate bw'aba akusonyiye ate tatunula mabega kibeera kiwedde. Era nsaba General MK bw'aba nsonyiye ekyo kigwe, bonna kale bekyakosa bwe baba nsonyiye ekyo kikole ki ekyo kigwe. So definitely bintu bingi oluusi bibeerawo ng'omuntu osobya, bw'osobya n'omanya ensobi yo ng'esuso n'oga nti bannange ekino kyo munsonyiwe. So n'olwekyo nzize olwaleero specifically okusaba okwetonda, okusaba okusonyiyibwa, eggwanga litambule ligende mu maaso. Manye General MK muganda wange, nze muyita muganda wange kubanga taata ava wali ewaffe Ntungamo, maama ava wali ewaffe Ntungamo, General MK tuli emyaka gye gimu. Muzeeyi wange yalwana ne taata we kuviira ddala Tanzania okujja okutuuka eno. So mbaddewo ku myaka gye gimu mu bantu be bamu nga twogera n'olulimi lwe lumu nga tetulina buzibu bwonna. Muzeeyi we yalwana ne muzeeyi ono? Yes, yava Tanzania, baava Tanzania ne bajja nga bali mu lutalo. Simanyi oba yali mu kikosi maalum oba yali mu foronasa, naye nga bajja bonna, era yafa 96 nga mujaasi nga mupiganaji. So nze ndi mwana wa mujaasi. Kati omwana w'omujaasi owuliriza order, obwogamba nti kola kino olina okumanya nti kibakoze eki kibakugambye. Ate omwana w'omujaasi tayogera bya swakaba bya bulimba, tayogera bya bulimba. Era bw'obanga oluusi nkugambye ekyansimatuka generally, sitayogera bulimba, nkugambye emyaka 25 nga mpracticinga amawulire, nga mpracticinga amawulire. Ne sibeeranga nkoze ku radio ez'enjawulo, nkoze ku TV, njogedde ku social media, sinyizanga muntu to this extent. So kino si kyange ng'omuntu Stano oluusi akuhema olw'olumu, naye mugoba mu linnya lya Yesu nti Stani tokomangawo hata takumawo nsobola tugenda maaso. So generally General Muhoozi muganda wange nkuwa ekitiibwa, abazadde mbawa ekitiibwa, bannange nze sirina buzibu bwonna
era nkusaba onsonyiwe tugende mu maaso ekyamazima kyo ndi bubi saagala kwekwekereza oluusi osanga ekimu kiyinza okuleetera okukola ki okwogera ebyensimatu ndi bubi kikyoli bubi muki financially ndi bubi ekyamazima abaana banimye okusomesa n'obwana bonna oluusi n'omugaati gubula n'ogenda n'otambula n'ogenda eno ne bigira kwegamba n'oluusi osanga nga n'ekyo nakyo kiyinza okuleetera muki obuzibu okubeera obubi kyekyakwogeza kisoboka nakyo nkugamba nakyo kisoboka ennaku eno gy'oyitamu eno ekwerabiza okwogera ekituufu tolina kyogenda kuli ogenda kuva wano ogende nga ne ranki tomulina n'ogenda okukira oluusi n'oyogera by'otategeera nga mind ziri walala oba okitegeera nze nasoma diguri 3 nzirina ne diploma 4 naye sifunanga mulimu nti guguno nti tuura wano wakiri n'ofunangako akakadde oba 2 naawe olabirire ki ndi mwana wa mulwanyi nange nsomye nange kati emyaka 5 mu 2 ngenda ku retirement nga sinakola kantu konna nanga oluusi mutima ogukola ki noga nti bannange oluusi ebigambo bikusimatuka noyagala oluusi nogamba nti bane nkole ntya noyogera ekigambo nga tewandi kyogedde so embeera eyinza okunyiga nekunyiga n'owulira ng'ekunyize nze tugume sandibadde bwe nti nemba nga ntambula ku social media nkola bwe nti bampa emitwalo 2 oluusi n'obutampa kitegeera ngoyina degree na degree 3 na diploma 4 nva ntunga muva ruhama ndi munyankole mbwe njogera n'engamba General Muhoozi nye tugume ng'amanya kyemugamba ntiika kuwali fudeku nange emitwalo 2 olunaku abaana bali wasoma ki ekyokulya degrees zaki nsomya amateeka nsomye business administration accounting and finance nsomye journalism nsomye byonna mbisomye twali kyesomye omuntu ayinza kwekwasa nti mbuliddwa wenteeka tugume naye nakola ki nabeerawo so si kugamba nti nkugamba kisoboka nga wasuze n'enjala omukyala tomulekedde yadde kantu nojja kumpewo n'ogenda okugira bw'otoge usanga oluusi ng'oyogedde ekigambo stress kintu kibi stress eyinza okwogeza ebigambo ebitaliiyo so mwebyo byonna ebyokwetonda nga neetonze nga nsonyiye ng'akoze eki bibireko akantu kebagiraga nti bankwatire akantu ngende nime ennyanya ngenda okugamba nti katukwatire kano genda ogule acres 5 wali olime ennyanya obiiriwo oba si kyekyo ogenda ka office kakano onookeera ng'otule kati n'ebirwadde nina sukaali bankuttemu ne kansa nina arusa nina biki byonna biri kunza maaso tegalaba ndi awo sinade n'ekikumi kati ogenda okugira bwete nga ne mu ddwaliro linali mu ddwaliro bansaba obukadde 2 mu emitwalo 8 zaabula Stanley yamala okukola gundi yamala okukola drive okufuna obukadde 2 okuva mu ddwaliro nga bankwatiddeyo naye ng'oli akugamba naye gwe bakutte owagira President Museveni nakulaba luli ng'oli kuki banvumba batuvuma abaana abo batuvuma natugamba bulijjo owagira tukulaba oli kuki naye lwakyo okaaba n'owulira nga nyiike ekoze eki ekuse so n'olwekyo bannange batuwuliriza mwenna mu nsonyiwe naye munfeeko bannange mu ntaasi ndi ne kanso Gideon Tugume omuwejjere era nga ekituleese wano olunaku olwaleero kwe kwetondera eggwanga kwetondera General MK ne famire olw'ebigambo kanso Gideon Tugume byayogera ebitali birungi kanso nga tugenda okuwumbawumba ensi njagala ogitegeeze kuki ekyali ekigendererwa ki ekikulu mu kwogera ebigambo bino kyaliwo tekyaliwo tuwumbewumbiraawo nze byanayogera nabifuna half baked nga sinabikakasa bulungi naye nga bwe nkugambye nti oluusi oyitira olw'embeera gy'obeeramu n'oyogera ekigambo nga oyagala n'oyo akiwulira akumanye nti gy'oli kyebayita calling for attention, somebody's attention. Noga nti kanjogere kino oli ampulira amanye nti gyendi banga nze Peterson kuva mu 1996 nawagira President Museveni era President Museveni n'abaako byansuubiza naga nti kati gwe nali n'emyaka 2 okuva olwo naga nti ojja kgenda yeke nnyini naga nti ojja kgenda ewa Honorable Muruli Mukasa babeeko bakuteeka obe n'otandikira bwe nagende wa Honorable Muruli Mukasa bankwata bukwasi ne bantulugunya nenvaayo era byonna weebiri biri ku record nenvaayo nenziramu nensigala nga amuwagira
mu 2011 nali nkora ku Capital Radio nga munamawulire bwe nali nga nkora Capital Radio bank ba masasa amaguru gona ne bagame myenta nenge ebyo nabibeerawo twali akutwala na mudwaliro twali agamba nti kakufeeko ne tugana ntumusinka nanga tubagenda okuzaawo CBS nenjuga ne president n'agamba bagira bakwayo $5,000,000 awo ogira ogenda osusule school fees z'abaana n'abalala olabe engeri y'ekintu bwe kitambula bagamba General Norway so teyampanga ade n'ekikumi yangana okuddayo yangana okupade n'ekikumi anti kati nse njaya kumaliza nkugambye nti ebintu bisigara ku mutima nga bikola ki ne kuruno na wagidde nze nkuze nga ni mu government mwenkulidde ate nga mpagira okitegeera ngenzo okutuuka ku myaka 5 mu 2 nga ndaba muzee ali nga asiibula andeka nga sina kyenina nga ndaba ate n'omwana gwendi naye gwe tuli naye gwe twenkana emyaka ate naye tandiko abe mwetorodde tebakukiriza na mutuukako naso nagezaako okugamba Gashumba nti ntwala nti kale nengamba mwami Kabanda ntwala nti kale bonna nga twali akutwala yadde okumutuukako kumulaba so oluusi ekigambo kijja naye n'okiteekawo sirwa kuba ntuba kyekyo naye nga oyagala okolinga attention y'omuntu amanye nti gundi waali si kwagala kumunyiiza ekyamazima mbonyaabonye nze gw'olaba kale mbonyaabonye asonyiwe bigwe bere nga biwedde kikyamu okwogera wadde nti oba oyagala kufuna attention ya munno ekikyamu okwogera ate ebitali ekyanti neetonze ekyo tukiddamu kubanga nkyetonze nkugambye nkyetonze nkyetonze naye nkugambye nti ebintu ebisobola okuleetera ate okwogera ekintu kyetwandiyogedde okimanyi so tewalina kigendererwa kibi mu mateeka no tewali kigendererwa kibi mu mateeka kibayita provocation bw'obeera provoked osobola okukola ekintu ekitakoze eki nze nali njogera wano ku byalo kwago naye nga nti Lukwago provoked the general nga mugambye nti enkya ngenda kukwata tugee ekipapula kijja ya provokinga so bw'obeera provoked ng'abantu mu ngeri gy'okugamba nti bakuyambe oli mwana wa mulwanyi tofunanga yadde n'akasente yadde n'ekikumi kya taatawo abaana obaddawo niweesomesa niweerabirira n'otuuka w'otuuse emyaka gigenda egy'okuwumula tonakolako yadde kantukoma tonna NSSF tonna yadde embuzi awaka ogenda naye ng'ate abantu abalimu babo nga bandi badde bakuyamba mutuufu oluyinza okuyitira n'oyogera ekitakoze eki ekitali kituufu naye mbyetonze byonna byetonze naye mbasaba bwe babasobola nange babeeko bankwatirako omusajja nange embeere enyinze kati ensinziza amaanyi ebirwadde sikyasobola kubeebereka nga sirina bujanjabi sikyasobola kubeezaawo baana kubasasula school fees sirina kyenkola omusajja nina diguri 3 ne diploma 4 naye sirina mulimu nti nkola wano nkola wali ate nga yeno gavumenti yange nakugambako 2009 nali ku side negamba lwaki muganyisa abasajja Kabaka ogende Bugerere naye bwe natuuka e Kasubi banyimbiza ekitiibwa kya Buganda emirundi 6 ne bankubisa saluti ne bagamba njogera omufarasi ne bagamba yogera Namuŋŋoona bikula entumbwe kubanga baraba nti enfaanana yange efaanana ki sibakitegeeza nti singa naaba sinna kyenfunye mu gavumenti yange netokaaba njagala osigale ng'oli musajja mugulu okaba mu nsonyi okkaaba mu nsonyi okkaaba nfuna ebizibu bingi naye singa naaba sinna kyenfunye mu gavumenti eno tugume nembaako wendi President Museveni nandekera kafaamu nga nimwente 2 amaze Katonda mugulu nyinza okumaliriza nga nviiriddemu awo kubanga ogenda okulanga buli muntu yenna takuliiko President Museveni nakwata ente 200 n'abibwanita Mongo eyali mu FDC fe nga tulwanira NRM mu Kampala ng'egaanyi nakwata sente naziwa batayebwa abali bali mu FDC nga tubonyaabonye ffe nze bwe nali mu NRM UYM nga tuneba muwanga Rutaya ne babukyana ne baani bonna nga Kampala tuyinza kwogera kigambo NRM nga ffe nyini ffe tulwana okulaba ng'ekola ki nze nazagwaki atalina wasobola kubeera atasobola kubaako bulungi nemba nga bukaseera nkaaba amaziga nze bulijjo ndaba mbeera nkaaba amaziga so yadde biri byonna byaliwo mbyetonda naye njagala namwe abatuwuliriza bannange mubeere bantu balamu oli nakugamba kabakuweeyo akasente kakuyambe nako n'akalya kale tugume ekigambo kye kisembayo mu kwetonda nze neetonze byonna neetondedde General MK neetondedde famire ye neetondedde first family muzeeyi maama ate maama mwagala nnyo maama n'abalala bonna neetonze ebyo sibiddamu biwedde naye mulowoozeeko mundowoozeeko nange sinze amaziga gampita mu buli lunaku bwe baŋŋambye nti nina kansa nagambye kati ngenda kukola ntya omusajja nina diabetes nina sukaali
nina pressure kuyo cancer nina arsa na buli kimu ntune myaka 5 mu 2 ngenda kukora ntya nfemu ntya lwacha abalala mbawa no uri nti mpuga bamwadde bitano ngata abadde akola ki alwanyisa no uri nti mawo bamwadde obwa minister nga mawo yavuma mu 7 okumara emyaka emeka nefa abawagira no bango wagira ngo no wagira gwe twanna kye bakuwa mwagala tukole tutu webali nnyo webalire ddala kanso tugume kankuleke ogende tujja netonze setonda nzo mwogere naye netonze olw'obulungi bw'eggwanga lino olw'obulungi bwa MK kwanga MK tarina musango by the way tarina musango no is my nkugambye oli brother wange oli muwagizi we nyo era nkyamuwagira kale era ne muzeyi nkyamuwagira yadde bankora bino byonna nkyamuwagira kale obali nnyo balire ddala nze Kagogwe Fulgencio Peterson tongera okugamba nti twetonda eri ezi 2 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu tubyetondera era tusuubiza nti tebijja kuddamu kuwulikika kumpewo eno nze Kagogwe wangi Dr. Baramu yebale nnyo yebalire ddala okunsonyiwa n'enkomawo wano okwetonda eri okwetondera General MK ne First Family ate n'okubeera omuntu mulamu kubanga yantadde mu mbeera enungi n'aŋŋamba nti va mu kwekukuma ujolivaayo jangu wetonde tukusonyiwe so netonze era Dr. Baramu nawo nkwetondera netonda ne mukyala wange muwadde ekiseera ekizibu weeks 3 zesibaddeewo nga tamanyi gyendi mukyala wange afunye obuzibu afunye stress era afunye ne pressure naye ne mwetondera naye n'abalala bonna bekibadde kikosa mbetondera kati bw'ova wano ddawa nzira waka okay nzira waka era bampadde motoka muganda nga ampadde motoka entware nze za waka kati lwaki mbaseebaza okay so nino kwebaza buli omu yenna wakoze buli kimu kyonna ekisoboka okulaba nga nkomyewo nensobola okwetonda ate nsobola okudda awaka ndabe oba obwana bunaaba butya ndabe ebirwadde oba binaaba bitya ndabe embeera gye tunaatambuliramu naye neetonze sibiddamu sikiddamu era ekyo kyo kiwedde kale bino byogedde olwaleero wangi mulinya lya staff n'omwoyo omutukuvu bino byogedde olwaleero biri ku likodi katusuubire nti tebijja kuddamu kulabikako nga biva mu kamwako kale tweyanza nnyo tweyanzeege producer agambye nti sikakiddwa nankase neereese nze nanoonyeza Dr. Baramu ne mugamba njagala kwetonda kwanga yali ansuspendiza obutadda ku radio eno kati neŋŋamba njagala kwetonda netondere General MK netondere First Family nze nanoonyeza Dr. Baramu nga tewali ankase era nzize tewali ankase ndi musajja mukuru yadde n'ebizibu ebifaanana bwe bityo naye ndi musajja mukuru tebamala gankaka ndi muwejere de Gasiya muzukulu wa Ndiriya Gakyalo Katonda bankuumire